wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, amanya Ashraf isokera ddala amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala tutuusiza ku darasa eno nga tukyali balamu. Sirinzeka ndi ne Sheikh waffe Sheikh Abbas Zubairi Senkuba abusaba Sheikh mu busekendi butono nnyo obuze ku baganda baffe. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amatenda amalungi amajjuvu ga Allah tabaraka wa ta'ala tumwebaza ekitiibwa Allah tumusaba Allah sokusasira kwe ku nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abawuliza ba Rawda Islam Media, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh tutandise ne muganda waffe bamuyita Rashid Wahabu okuva mu UAE. Agamba yali ku ssomero teyali busiraamu ebiseera ebyo. Bwe yabeera ku ssomero neegomba abasiraamu ng'agenda ng'asala nabo, n'asalawo ye kennyini n'aleeta shahada. Naye n'atandika okweyigiriza mpola mpola, naye we yafuna chance okugenda mu nsi z'Abawalabu n'ayiga we basaala. N'afunayo n'omuganda we omulala n'amutoza shahada endala. Kati agamba Sheikh tawube agenda kuleeta atya tawube eyo ku swala ze yamiisinga, amazambi ge yakolerawo n'okusiiba kw'ataasiiba. Kyetumugamba muganda waffe oyo nti bw'abanga shahada gye yaleetanga ddala haqqan eno ey'okubiri ya mazima, abiri bye yamiisinga ow'ekitiibwa Allah yamusonyiwa. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam al-islamu yajubu ma qabla, obusiraamu bukusonyiisa kasitoleta shahada ntola shahada tashahadu an la ilaha illa Allah haqqan nga kyolina ku mutima gwo. Yagamba ebyasooka byonna Allah bakusonyiye etawuba yennyini. Kyeyakola ekyo kyennyini okuleeta shahada ey'amazima haqqan yetawuba yennyini nnyini. Era tumugamba nti laisa alaihi shay, talina kyayina wabula agende mu maaso n'okola istighfaaru, Allah amusonyiwe era amusaba amulongoosereze eddiini yagitereze. Wallahu ta'ala alam. Sheikh kino kyeyakola okuleeta shahada ye nga ye Sheikh obusiraamu busobola buyingira nga ayinza okuba bw'abanga yali akimanyi teri nsonga emugaana kuleeta shahada. Oli sahaba yali mu lutalo teri yamutoza shahada. Bw'abeera mu lutalo Usaama amutuukako nga Usaama talina nsingo y'abakaafu gy'aleka waggulu. Owulidde? Omusajja agenda okulaba nga Usaama anoga buli kiramu n'aga nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Omusajja bw'ayogera ekyo Usaama n'amuyisaamu ekiso. Naye bwe yatuuka eri nabbi yakambuwala n'amuga nti ya Usaama aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah. Waliwo yamutoza shahada. So teriyo kugamba teriyo kigaana muntu bw'abanga shahada agimanyi kugikola ki? Kugireeta oba kugitoola. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, Sheikh tweyanziza nnyo muganda waffe Abakari Mustafi okuva Emaize. Agamba asaba kumuwaayo ku hadithi oba ebigambo by'abamanyi oba bid'a, ababyennyimbe, amawuledi n'abaleeta tahlil. Mu bufunzo bw'ekitalo muna bid'a ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasinga okwogera ebigambo ebimukwatako. Yagamba nabbi waffe alayhi salatu wassalam iyakum wa muhdathatul umur, mwewale okuzuula mu ddiini, fa inna kulla bid'atin dalala, kubanga okuzuula mu ddiini bubuze oba oguddewo omulyango gw'obubuze. Katugamba baganda baffe beewale ebigambo by'abawalimu bingi nga Imaamu Ahmad bin Hanbal. Imaamu Ahmad bin Hanbali yayogera bingi naye kubikwatagana ne
bana bid'a imaamu gwe bayita Hassan al-Basri naye yayogera bingi ku bana bid'a naye olw'obufunde bw'obudde tuyinza obutabireeta kati insha Allahu ta'ala tujja kwongera birambulula omulundi ogunajjako insha Allahu ta'ala. Na muganda waffe Abubakar Mustafi insha Allah omulundi ogujja abeerako insha Allah abajja kwongera okugasizaako abaganda bange abatugoberera tuli mu session yaffe ey'ebibuuzo ne Sheikh Zubair Senkuba nga atusinzidde wano ku Mukono Islamic Institute wennyini Kigombya. Sheikh muganda waffe ono abuuza omuntu ng'abadde yeebuzaabuza mu kusaala akkirizibwa okusaalirwa ng'afudde? Omuntu yeebuzaabuza mu kusaala ayinza okubeeramu obunnanfuusi ate omuntu atasaala tetumusaalira. Omuntu bw'abanga tasaala amateeka g'eddiini gaatugaana okukola ki? Okumusaali. Tayagala sola tusaalira waaki? So ekyalibadde ekirungi kwe kumuleka, naye wabanga wabaddewo abamulaba nga asaala basobola okukola ki? Okumusaalira. Naye gwe oba omumanyi empisa ze bwe zityo eyo sifa ya bunnanfuusi, kiba kitegeeza nti abantu abalaga bulazi. Ne bw'ajjira ne yeebuzaabuza. Olwo sahaba omu ye bw'ataasaaliranga basahaba bakulu nga Umaru nga tebasaalira, baali bamuyita Huzaifatul Yamani, nga bwe balaba nti sahaba tasaalidde nga bo tebasaalira, bo baategeeranga nti gwatasaalidde abeera muki? Munnanfuusi. Mu bulombo oba mu bubonero bw'obunnanfuusi, omunnanfuusi nti esswala emuzibuwalira agisaala matobotobo. Yagamba Allah, innal munafiqina fi ddarki al-asfali minan nar, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Abannanfuusi bakwenya Allah n'owekitiibwa Allah bakwenya. Wa idha qamu ila salati qamu kusala, bwe bajja eri okusaala oba mu sola bayimuka bagayaavu balagajjavu. Kati kyabulabe nnyo omuntu okubeera nga yennekyaye mu nsonga z'okusaala, era omuntu aleseyo omusaalira yasinga. Naye bwe mulabanga okumusaalira kirungi gye muli, osobola okumusaalira. Wallahu ta'ala ala. Sheikh tuyanziza nnyo. Sheikh sister waffe abuuza okulongoozaako mu kino, bwe balabanga okusaalira kiyinza okubeerako nga galaba ala dhannihim nti oba oli awo kale ayinza okubeeramu obulungi, asobola okumusaalira amusabirako Allah amukole ki? Amusonyiwe. Sheikh mwanyinaffe ono abuuza agamba Sheikh omu yawasa mu maka gaabwe, naye sister waabwe gwe yatwala bwe yatuuka mu bufumbo eyo n'atawaanyizibwa n'obulwadde bw'amajinni. Omusajja Sheikh oyo n'agezaako okujjanjaba, omukyala n'agaana, n'amuzaayo wa taata we. Taata we alhamdulillah Allah kwe yayisiza, omukyala n'awona. Naye ekiseera ekyo mu bulwadde bwe yali lubuto, bwe yawona n'azaala n'okuzaala. Ono omusajja yali amuwasiza Sheikh n'ajja ewaka alambule ku mwana, ku mukyala, ng'aleka ne ku bugoye ne ku ssente. Kibuuzo nga kiwanvu nnyo. Ekibuuzo yakibuuza Sheikh twakitemyemu buteyi, naye yakibuuzizza kiwanvu. Kati agamba okukitematema nti agamba omusajja ono Sheikh yagamba taata we ono omukazi gwe yali atutte nti amuweemu muganda wa mukazi we amuwase. Ono nga yamutalaka dda, nga tannamutalaka, ate bamuwe omulala, bamuweemu omulala. Taata n'agaana. Taata mu kugaana omusajja n'akyawa omukazi ono gwe yali awasa mu kusooka, then n'akyawa n'omwana. Kati taata omukyala abuuza nti omwana ono aba wa taata ono amukuzizza oba taata wuuyo yamwegaana? Kakati mu kusooka kwa byonna bwaba nga babawomba obufumbo bwa mazima, amateeka g'eddiini tegamukkiriza ate kuwasa mukyala muganda wakubiri. Muganda wooli tegamukkiriza. Era taata kye yakola kye kituufu.
Owekitiibwa Allah aganti wa antajma'u baina al-ukhtayn illa ma qad salaf, temuwasanga nga abooluganda bameka ababiri okujjako ng'ono omutadde mu nte entuufu oba naafa oba ne wabeerawo embeera eraga nti ddala ddala waliwo okuteŋŋana. Omala okumuta tewali buzibu kujja kukola ki kuwasa mulala, naye Allah tugaana okugatta abooluganda babiri okujjako nga bwe kyali mu jahiliya. Wallahu ta'ala Sheikh tuyanziza ate ku kino eky'omwana abawaani. Omwana abeera wooli kuba yamuwoowa mu mateeka, abeera wa kitaawe, tewaliwo kimugamba kumwegaana yadde amuganye mulabirire, naye omwana abeera wani kuba yamuzaala. Alwaladu lilfirash, omwana wa nannyini yawoowa omukyala, nabbi bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam. Sheikh muganda waffe ono abuuza bulombolombo ki obuli ku mukyala agenda okukola hijja nga si mufumbo, era bulombolombo ki obuli ku mukyala avuddeyo mu hijja era si mufumbo? Obulombolombo bw'omukyala agenda okukola hijja bufaanana n'obwabalala, okujjako kye twongerako kiri eki, abeere mufumbo ba si mufumbo. Kye twongerako kiri kimu, kwe kutambula ne dhu mahram. Abamu ku bafuqaha bongerako kye bayita rifqatu ma'muna, nti bw'abanga tafunye dhu mahrama oba dhu mahram nga mwannyina afunye kojjaawe taata omuto nga tafunye abo, baga nti afuna rifqatu ma'muna, afuna ekibinja nga tukimanyi kiina security gyali. Kati omukyala afaanana bw'atyo bw'alina okutambula okusinziira ku njigiriza y'obusiraamu. Nabbi yaga nti la tusafiranna au la tusafiru almar'atu, omukyala takkirizibwa kutambula illa ma'a dhi mahram, okujjako ng'ayina oyo agenda okutambula naye, kojjaawe, taata we, muganda we, taata omuto, abo bayita badhu mahram, ab'eŋŋanda abamuli okumpi. Bw'okibanga si kyo nga bbaawe waali bagende ne bbaawe, yo security esookera ddala. Wa illa bingi ebikolebwa eyo ebiyinza okuleetera omukyala ono okugenda mu bwenzi. Katugamba nti omukyala yeewalire ddala okutambula olugendo nga tayina muntu gw'agenze naye mu mbeera efaanana bwetyo. Wallahu ta'ala a'lam. Baganda baffe, tukyali mu ddarasa yaffe ey'okwanukula ebibuuzo. Ebibuuzo bino bibuuzibwa ku lunaku olwokutaano ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp. Enamba eyo eri ku sikwini yo, enamba gy'osobola okuinboxinga ne bakuteeka mu gurupu eyo nga togiriimu. Tubeebaza baganda baffe abatugoberera. Sheikh nga wetweyongerayo, muganda waffe abuuza tokkirizibwa kuwasa gwe wayonka naye ku bbeere erimu. Ate baganda b'oyo gwe wayonka naye ku bbeere erimu okkirizibwa okubawasa? Bwe baba nga ba maama w'ono, maama ono gwe wayonka nga yabazaala, ewe oba tewayonka nabo, babeera haramu gy'oli. Naye babeera nga ba maama mulala, amateeka g'eddiini tegakola ki? Tegakugaana. Amakulu nga ga mukyala mulala, baganda be naye ba mukyala mulala. Naye babeera ba maama w'ono nga bava mu makaawo, kiba kitegeeza nti yuhramu min arradaa ma yuhramu min annasabi. Nabbi bw'atyo yagamba nti bali haramu okuwasibwa, abali haramu okuwasibwa mu luganda lwo bannyoko, nga bw'olaba bannyoko system bwegenda, baganda bo bonna mu taata, baganda bo mu maama. Nabali baganda be mu maama, baganda be mu taata, ebbanga lyamala nga yayonka mukyalo oyo, takkirizibwa kubakola ki? Kubawasa. Okujjako nga babadde eyo gye bayonkedde bayonkerako wamu n'omusajja ono, tebayonka mu maama ono, bagenze bonna bagenze kuyonka. Abawarabu bakiina ekyo, bagenda okuyonka, Allah agera ono ayonse n'ono, ayina baganda be eri ewalala naye nga maama gwe bayonse mulala. Kiba kitegeeza nti abo batayonse nabo bakkirizibwa okukola ki? Bakkirizibwa okuwasa. Wallahu ta'ala a'lam. Sheikh tweyanziza nnyo. Muganda waffe Twaha Kirumira yabuuzizza ekibuuzo ekyo. Nsuubira akitegedde bulungi. Sheikh ono abuuza
bintu ki ebikuleetera okuyisa ku stokisi oba engato ng'ofuna wuuli? Ebintu ebyali kuleetedde twali tunuulidde kye bayita shuruutu, obulombolombo bw'okukola ki bw'okusiiga ku sokisi. Abawalimu bagamba nti kisookera ddala an yakuna ala tahaara kaamila, gwagenda okusiiga ku sokisi kwe kubeera nga wabadde ku oligino y'okukola ki y'okutukula, nga wabadde mutukuvu, nga tuli mu min alhadathi al akbari wal hadathi al asgar, ku kizuuso ekinene n'ekizuuso ekiki ekitono. Takuna ala tahaara alkamila. Ekyokubiri an yastura mahalla alfardi, kwe kubeera nga sooko zibikka ebifo ebiri fardu, ekigere kyonna paka mu kakongovvule nga zibikkawo. Sooko bweba tebikka paka kakongovvule waggulu waako, tetugisiiga ng'abamu bwe bakola olwaleero. An yumkina tatabu'u almashi bihima aadatan bi an yakuna thabitaini ala alqadamain, okubeera nga sooko zibadde zinywereddeko, abamu ku bawalimu bakireeta nga tezivuddeeko, amakulu ezaabamu zivaako, ogenda okulaba nga aziggyeko, bw'oziggyirako bw'oti khalas, kye yali ategeezaawo. Ekirala an yakuna mubahaini fala yasihu almasihu ala almagsubi, ina okubeera nga sooko ziri halaali, tewabba nzibe. Abamu bakitunulira mu bawalimu. Ekirala an yakuna safiqaini la tara bishra alqadami, okubeera nga nzitomu, nga tosobola kulaba luliba lwa kigere. Bwebumu ku bulombolombo bwe bateekawo omuntu agenda okusiiga bw'alina okubeera ng'akola ki, ng'alondoola. Wallahu ta'ala alam. Sheikh, ate webeera mu ebituli, ekituli bwe kibeera nga kitono asiiga, naye bwe kibeera nga kinene, ekituli kyotunulira naawe olanga ono omutuufu alayika yatawaanidde bwereere okwambala sooko. Kati omuntu afaanana bw'ati, ekyo ekituli mu butuufu tetusiiga, wabula kaba katonotono. Ekisoboka kubeera nga basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bonna baali bagagga, okiraba nga bonna baali bagagga, nga baali temwali mwayina khufu yaki, khufu etayina kituli, mwali muyina okubeeramu abayina ezo. So tusiiga sooko, tusiiga naye engatto nazo tuzisiiga. Tuzisiiga kasa zibeera nga zibikka paka eno waggulu w'obukongovvule, ng'obanga ogiyina efaanana bweti, oba khufu zo bwe zibeera. Waliwo engatto nga zibikka paka eno bazisiba ng'ez'abasirikale oziraba. Ekyokubiri kasita zibeera ntukuvu la baasa bihi. Wallahu ta'ala alam. Naam, Sheikh, mwanyinaffe ono abuuza, singa bbaawe afa nga akaseera bbaawe kafiiriddemu ali mu nsi zaabwe, ye eddiini emugamba okutuula hidda mu maka g'oyo omusajja gwe yali afumbiddwa, wakomawo ng'amaka baagatwala dda, Sheikh ye n'abivaako, ayagala tuula idda, n'abivaako naye nga teyeenyiriza, naye abivuddeko bubi, agenda atuulire waabwe idda. Kuba oyo ayina udhur, ayina ensonga, atuulire waabwe, kuba idda eri mashuru ow'ekitiibwa Allah agikola insharra, atuule emyezi 3. Wabanga ayagala kweyambula ye bbaawe nga tamutanga, yeeyambule. Abamu ku bawali balaba nti okweyambula tekuliiko idda, tekuli idda. Atugamba tutya nti atuulire ewaabwe wa bbaawe, wabanga bagenda mu talaka, process eggweko, bamuwe talaka. Wallahu ta'ala alam. Ekyala tukuutira abakyala okwewala okugenda ebweru ng'oli mufumbo, kubanga bingi ebibeera waawo ku nsonga efaanana bweti. Sheikh, tweyanziza nnyo ensonga eyo. Muganda waffe ono abuuza, ani akkirizibwa okuwoowa n'okuwoowebwa? Wabanga ategeezaamu kuwoowa, awoowa alina kubeera taata waani, oba oyo gwawadde olukusa yawoowa, ng'awoowa oyo omusajja omusiraamu gwagenda okukwasa muwala we, bwe kityo bwe kibeera.
amma kino kitera okukola wano baimaamu kye bajja okukola, imaamu talina buvunaanyizibwa bwakuwa wabula abeerawo nga shahid kujulira n'okutuwandiikira kiri ekipapula kubanga omulembe gwakukola gwakuwandiika. Naye ebitali ebyo tewali. Imaamu waalina olukusa okuwoowa wokka kwaba batalina bakola kibabagaba nga nabbi bwe yagaa nti al imaamu waliyu liman la waliya lahu. Imaamu agaba omuntu yenna atalina wali. Imaamu amugaba. Wallahu ta'ala alam. Sheikh tweyanziza muganda waffe ono omukyala asaba kumusomeramu ku tahiyatu agiige. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidul majid. Ebyeyongerako duwa ziva mu muntu. Omuntu ayinza okwongerako Allahumma inni a'udhu bika min azabi al-qabri wa min azabi jahannam wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Ayinza okwongerako zikiri egamba ku tahiyatu yennyini Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أينزو كونغيرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. التحيات والله تعالى أعلم. نعم شيخ tuyanzizanyo baganda baffe tukyali mu session y'ebibuuzo nga tuli ne Sheikh Zubair Senkuba. Sheikh onabuuza bamuyita Muhammad Mubaraka okuva emukono singa aba agenda kusala akiiko oba dhuhiya Sheikh nzikirizibwa okusala ekisolo ekyasaatawala oba ekiraawe. Ekisaata n'ekiraawe abawali mbagamba nti la baasa bihima kyekisinga okubeera n'ekirungi mu kibeera n'amasavu kiba kinyirira bulungi. Okulaawa si kamogo ate okusaatawala nakwo si kamogo ku kyetusala. Amma nabbi byagenda ayogerako ng'okusala ente ennema eseenyuuse wetaliimu busomyo yeeriise erimu oba muzibe ezo yagamba tetubisala. So tugamba tutya? Tugamba nti ekisaata tekirina buzibu ku aqiika ne kuki ne ku dhuhiya. Wallahu ta'ala alam. Naam Sheikh tweyanziza nnyo. Muganda waffe onaabuuza nti singa omusajja awasa omukyala ngono omusajja awasizza alina omwana omulenzi ne gwawasizza najja n'omwana omuwala abuuza Sheikh abo abaana bakkirizibwa okwewasa? La tebakkirizibwa, babeera ba Luganda. Wekitiibwa Allah yagaana. Allah aga nti warabaibukum allati fi hujurikum, n'abaana abajja na nnyina gwe tobawasa nabaano baba bamaze okufuuka ba maama baabwe kubanga Allah agamba nti wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, tekkirizibwa kuwasa kitaawo gwe yali awasizzaako. Kiba kitegeeza abeera maama wo nono gwogize abeera mwana wa maama wo ono gwe yawasaako, tebamuwasa. Wallahu ta'ala alam. Naam Sheikh onaabuuza yasiramuka naye muno omukyala abuuza yasiramuka naye yasiramuka luvannyuma lwa bbaawe ng'amaze okufa era bbaawe yali yamulekera abaana kati bakulu. Agamba mu famire yekka ye musiraamu kati agamba akola atya mu nnaku zino eza Easter ezisemberedde? Akola abaana basiramuke. Allah bw'abanga yamuwa tawfiiki n'asiramuka
atwala obuvunaanyizibwa era kitegeere nti omulimu munene nnyo okukoola bano okukomawo ku ddiini nabo basiramuke, kubanga asulu yaabwe busiraamu. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam nti kullu mawludi yuladu ala alfitra, buli mwana azaalibwa ku buwumba bwa busiraamu. Fa abawahu yuhawidanihi, taata yamufuula omuyudaaya, au yunassiranihi, oba yamufuula omukatuliki, au yumajjisanihi, oba yamufuula omumajusi. Katubagamba nti batwale obuvunaanyizibwa okukoola abaana baabwe, ate tubongerayo tokola bibatwala ate mu bwonoonefu, mu bukaafu, istabukaafu, okukkiriza nti Yesu mwana wa Allah, okukkiriza nti omwana wa Allah afudde. Yesu tafanga. By the way, aqida yaffe ku Isa alayhi salatu wassalam ono yayetaaga okukitegeera ti Isa alayhi salatu wassalam tukkiriza annahu lam yamutu, tafanga, walam yuslabu, tebamubambanga ku musaalaba, walam yudfan, taziikibwanga, wa innama Isa alayhi salatu wassalam rafa'ahu Allahu ilayhi, Allah yamusitula n'amutwalayo. Fetukkiriza nti Yesu muddu wa Allah era mbaka waani, era Allah yamutuma mu Bayisirayiri nga Allah bwe yakyogera mu suratu Ali Imran, wa rasulan ila bani Israil. Allah yatuma Yesu ng'amutuma mu Bayisirayiri. Kivula bannabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayogera n'agamba nti utiitu khamsa lam yu'tahunna umamun qabli, naweebwa ebintu 5 teriyo nabbi yenna gwe yali biweereddwa. Yaga nti kaana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa, bannabbi baatumibwanga eri abantu baabwe bokka bokka. Kyavaaga nti wabu'ithtu ila nnasi kaffa, naye nze natumwa eri abantu bonna, eri abantu bonna. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti Isa Allah yamutuma wa Bayisirayiri, talina kakwate na bannayuganda yadde bannakenya yadde abasaudi. Ate niwe yali badde n'akakwate olwaleero n'Abayisirayiri bayina kuba basiraamu nabo oluvannyuma lw'okutumibwa kwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tugamba ki? Tugamba nti enzikiriza yaffe egamba nti Yesu tafanga. Allah aga nti wabikufurihim, yali nzikiriza y'Abayudaaya. Inna qatalna almasiha Isa bin Maryam rasulallah, bagamba nti tuwatta Yesu mutabani wa Maryam omubaka waani. Allah aga nti wama qataluuhu, tebamuttanga, wama salabuuhu, tebamukomereranga ku musaalaba, walakin shubbiha lahum, Allah yakwata kifaananyi n'akiwa muntu. Wa inna allazina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu, abaayawukana ngattibwa nabo balina okubuusabuusa, twatta Yesu twattaani. Allah agamba nti bal rafa'ahu Allahu ilayhi, Allah yamusitula n'amutwala gyali. Wama qataluuhu yaqiina, Yesu tafanga, tebamutta. Kati ebyo Allah byagaana byogenda okukolerako emikolo gy'abaana, teeberezaamu mwannyinaze. Bw'obanga ovuddeyo nabbi Muhammad yagamba nti salaasun man kunna fihi, ebintu 3 ebibeeranga mu muntu wajada halawata al-iman, aba afunye obuwoomerevu bw'obukkiriza. Isooka an yakuna Allaha wa rasulahu ahabba ilayhi mimma siwahuma, kubeera Allah n'omubaka we nga bye bisinga okubeera ebyagalwa gyali okusinga ebisigadde. An yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, okwagala omuntu nga tomwagala okuggyako ng'omwagala ku lwa Allah. Wa an yakraha an ya'uuda fi lkufuri ba'da an kharaja minhu, n'okutamu okudda mu bukaafu oluvannyuma lw'okubuvaamu. Kama yakrahu an yuqdhafa fi nnaari, nga bw'awulira ng'atamu okumusuula mu muliro. Ebyo ebigambo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yabyogera. Kati ebikolwa eby'obukaafu ng'ebyo, okudda mu Easter oluvannyuma lw'okuzivaamu, okuzifumbira abaana, kitamu nga bw'otamu okukuteeka mu muliro, bw'atyo byalaga nabbi waffe alayhi salatu wassalam. Wallahu ta'ala a'lam. Sheikh tuyanziza nnyo baganda baffe beesunga, era mukubo eyo gye tuyise kajjaamu kabadde kangi. Sheikh mbadde nkusaba tusembire ekibuuzo kino ku lw'obudde. Muniru Twaha abuuza, omuntu bw'aba yeerabidde mu swala akola atya? Omuntu bwe yeerabira mu swala bw'amaliriza okusaala, bwe banga kyerabidde empagi eyo raka yonna agiddamu ng'okwerabira al-Fatiha, eyo raka yonna ayina gikola ki?
yerabidde al-Fatiha n'avunnama buvunnami, yerabidde okukutama n'avunnama buvunnami, yo raka'a yonna agiddamu. Bw'aba kyeyerabidde nga kiri min wajibaati salah, ekyo ekintu avunnama buvunnami sujudu sahwi. Bw'aba kyeyerabidde mu wajibaati salah ng'okutuula wakati w'envunnama ebbiri, wakati wa tahiyatu, nayimuka buyimusi n'atatuula tahiyatu ya wakati, eyo wajibu min wajibaati salah, tumugamba nti akole ki? Nti avunname nga tannaba kukola ki? Nga tannaba kutoola salaamu. Amma bw'abanga ayongedde mu swala ne yeerabira n'ayongera mu swala, era tumugamba nti avunname oluvannyuma lwa salaamu, nga bwe byajja mu bigambo by'abawalimu baffe, kuba aba ayongedde mu swala. Wallahu ta'ala alam. Sheikh, formula ki gy'osobola omuwa? Waliwo abeebuuza nti avunnama ddi ng'amaze toola salaamu? Singa aba akendeezeza mu swala ng'okukendeeza mu tahiyatu ya wakati, bw'abanga tannatoola salaamu waavunnamira. Abawalimu bagamba nti okukendeeza mu swala tuvunnama ki? Tetunnaba kutoola salaamu. Ate singa ayongera mu swala ng'okwongeramu raka'a oba okwongeramu okusituka okutabaddeemu, kiba kitegeeza ennyongeza. Kitegeeza ki? Nti ayina kuvunnama luvannyuma lwa kutoola ki? Salaamu. Wallahu ta'ala alam. Naam Sheikh, baganda baffe ebibuuzo ebyo, ebibuuzo byammwe bisigaddeyo bingi muganda waffe. Tukubiriza abasiraamu ennaku zino obutazicakala, si zaffe. Nnaku z'abakaafu, abakrisitu abagaana okukkiriza Allah n'okukkiriza Nabbi Muhammad n'okukkiriza Yesu, kuba Yesu yadda'una, beeyita bweyisi. Ne bw'oba ogenze ku busiraamu obutuufu, Isa bwe yaliko, bakaafu. Aba basiiga akazigo babasiige. Newe ekitiibwa Allah yabakaafuwaza mu Qur'an. Qaala Allahu ta'ala, laqad kafara alladhina qaalu inna Allaha thalithu thalatha. Bakaafu buli yenna agamba nti Katonda ali omu bameka. Ilahu al-ab, Katonda mwana. Ilahu ruhul qudus, Katonda mwoyo mutuukirivu. Ilahu al-ab, Katonda taata. Ilahu al-ibn, Katonda mwana. Ilahu ruhul qudus, Katonda mwoyo mutukufu. Abakkiririza mu ebyo Allah aga nti laqad kafara, bakaafu bajeemu. Allah naga nti laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masihu binu Maryam. Bakaafu buli yenna agamba nti Allah ye Yesu mutabani wa Maryam. Waqala al-masihu, Yesu yagamba ya bani Israil, abange mu Baisiraili mmwe, ibudu Allaha rabbi wa rabbakum, musinze Allah omulezi wange wammwe omulezi wange. Innahu man yushrik billah, yenna nagattanga ku Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah yamuharamu saaka ejjana, wa ma'wahu an-nar, n'obuddiro bweki muliro, wa ma lidh-dhalimina min ansari. So tusaba Allah tutaase embeera eyo, naye omuntu okubeera nga ali mu diini eyo, embeera ebeera ya bulabe nnyo. Toyinaayo kwesiima oluvannyuma lw'okufaako, togenda kufuna kwesiima mu maaso ga Allah kuba oli mushiriku. Ekyokubiri, tobuusabuusanga nti gy'olaga fanga otegedde nti ekiddirira muliro, kasita ofanga tosiramuse. Yagamba Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man maata yushriku billahi shay'a dakhala an-nar. Yagamba nti yenna afanga mushiriku ng'akyasinza bakatonda basatu, asinza Yesu, dakhala an-nar, agenda kuyingira omuliro. Saba Allah tutaase omuliro, atuwe enzikiriza entuufu, atuttire ku tawhid. Allahumma amin. Abaganda baffe bibadde ebibuuzo, inshallah ebibuuzo byammwe bisigalidde bijja kubuuzibwa omulundi oguddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullah.